yali muyimbi wa gospel Judith Babirye era nga wetwogera saawa eno yaddukira mu ggwanga ly'e Canada era ng'ensonga eyamuleetera okubeera nga ati addukira mu ggwanga ly'e Canada ensonga yali emu yavaayo omujjukira ebiseera bya togikwatako yavaayo nabeera nga ate alangira mu butongole eraga nti abantu bamutumye mbu agere nga ate munnange awagira etteeka lino erya togikwatako era abantu bamutabukira. I think mujjukira bulungi nnyo akaseera ako abantu bali bagalana kubeera nga ate balumbagana amaka ge ababuulire diru bavaayo kubeera nga ate munaye bamutuma mbu agende agikwateko mu parliament, so yaddukira mu ggwanga ly'e Canada. Eno nno yatandikawo ekkanisa era nga munnange abaddengayo ng'akuba enjiri naye abantu nno batandise okubeera nga tebamutabukira nga bagamba Judith Babirye ekyamazima kiri nti enjiri yo ebintu byo birabika birimu engeri y'obuferefere era nga kino kyaddiridde ku zimu vidiyo eziri mu kubeera nga ate munaye zisatulatinga Judith Babirye we yabadde nga awa obujulizi ngenda kubeera nga ate gyekuterawo awo nawe osobola okubeera nga ate obyewulirako ebigenda maaso saidi zeeyo ewa Judith Babirye naye nga abantu bagamba Judith Babirye togenda kubeera nga ate munaye otusolozaamu akasente wano, so agenda basawo mu comment section tekawo endowoozayo ku byogenda okubeera nga ate olaba we naba nkujja endowooza kutwaleko newa Muzeeyi Museveni president afuga kuno mu ggwanga lyattu Uganda yavuddeyo nabeera nga ate munaye yeetonda olw'ebyo byonna byonna ebizenga bibeerawo ebikoleddwa NRM, so yavuddeyo ne yeetonda naga nti especially abaganda mwena mubeere nga ate munaye munsonyiwa olw'ebyo byonna byonna ebitasobola kubeera nga ate bitambula bulungi. Ekyamazima kiri nti abantu abasinga baaganye okubeera nga tebakkiriza apology ye nga bagamba mbu at least omuntu bwekera ku makya nabeera nga ate yeetonda alina okubeera nga ate munnange abaako n'ekikolwa kyakolwa oba ekintu kyakolwa okigoberera ekyo kyennyini kyabeera yeetondeddeko, so nabyo ngenda kubeera nga ate mbikutirawo abapaatiri abafaaza nga bali mu kubeera nga ate munaye bakuba emmeeza bagamba ekyamazima kiri nti apology yo yabuzeemu era nga bwe naaba nkugyeyo ngenda nakwongerako obutambi bulala bungi nnyo likinga sharingirako abalala nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo temubaawo. Ab'emikwano njagala okubagamba nze natandika okulwana entalo nga nkyali muto nzijukira nga nkyali ewa jjajja essaawa zaalinanga ssaawa nga nnya ez'okumakya enkuba n'etandika okutonyerera bweti ab'emikwano mbandi bweti nga ndi mu mimwanyi ngenda okulengera mu ssoke ng'abamu bbanga bwati musoke nga nzikamu bwati atunulemu bwati naye jjajjange yalina ente nnyingi musoke bwe yantuukamu nakankana amagulu ne gankutuka musoke nantunulamu musoke n'alyoka akyuka bwati n'agenda mu nnyana n'aginywa n'egwa wali kati gwe bw'oba ntabaala njagala otegeere tabamutu akome bagome ne tuvaayo. As the top leaders of the movement, we humbly have responsibility of all the mistakes made by ourselves, our agents and representatives. We therefore stand here to repent and ask for your forgiveness and forgiveness of especially the people of Uganda and the whole country, for restoration and favor. Lord, restore the favor that we had with them in the beginning. Bring healing to their hearts, soften the hardened hearts, and reconnect us to the original vision of our national unity and unwavering commitment to social and economic transformation together. Mutegevu, we know Gamba sorry if there is any mistake because we are not perfect, we are not human beings. But as far as I know, the president has no problem. He's a perfect man, just like General Moses already said. There is no perfect man in Uganda like Muzeeyi Museveni. He can't make a mistake. He's extremely perfect, God-fearing, loving, kind. That is the reason why Kyagulanyi one time yaleta emotoka ye ne bagikwata aba URA ne bamugamba asasula omusolo. President n'agamba yajja gumusasulira n'amusasula obukadde 5. Oyo bamuyita muzadde. Omuzadde ng'oyo n'amugjawa. Era mbeera ngamba Robert Kyagulanyi, Honorable Kyagulanyi ne Honorable Right Honorable George Ssenyonyi, President bamuwe ekitiibwa kubanga guardian waabwe. Ssenyonyi yasomera ku scholarship ya President. Robert Kyagulanyi emotoka yajjanga egaanye omusolo ne bamusasulira. So gwona ajjawo omuzadde ng'oyo osasulira omuntu gw'omanyi nti akuba n'omusasulira. He's a perfect man. He has no mistake. So, by the way, abakola ensobi bamuwandikako ebikyamu naye Muzeeyi musajja wa Katonda ate atya Katonda ali tasobola na kunyiiza muntu kukaaba amaziga. Yeetonda olw'ababbi batanakwata
kuba ya planning eggwanga litambule bulungi naye ababbi ne babba ssente zolina okukola ebintu ebirala ne babba essente z'eddagala mu malwaliro ne babba ssente z'amasomero n'abagamba amasomero ga bwerere ne babachaginga abaana fees mu masomero ga UPE mu masomero ga secondary n'agamba zino presidential skilling institute za bwerere n'osanga chairman ng'atunda ekifo kati yeetondoza ensobi z'abakozi baabo wansi baabwa obuvunaanyizibwa kati nze bwe mba nkoze ensobi n'enkola y'ensobi mukama wange yagivunaanyizibwako president kati aba alina okwetonda. Nawulira omukulembeze w'eggwanga ne mukyala we nga beetonda olw'ebyo byonna bye bakoze mu myaka 40 mu kutufuga. Omanyi we weetonda mu public, when you make a public apology, it's very risky because some people may believe you and others may say bino byebiki. I don't know, did you believe him or not? I don't know. Buli omu akyeddiremu aba akikkiriza aba agamba ye bambi yeetonze ate abala ne bagamba So I think it would have been good if the president had told us what he had done wrong. Nze mukulaba okwange nti singa yatottola n'agamba nti bannange bino bye nakoze bino bikyamu nze ne famire yange n'abantu baffe tubye trillioni za ssente naye mutusonyiwe n'akyatula bannange tussa abantu bangi mutusonyiwe tussa abantu mutusonyiwe kubanga emmotoka zaffe eziba ziyitawo ku northern bypass tukola jamu ya saawa namba mutusonyiwe olw'abantu abawambibwa ne basibibwa obwereere naye byasobola okubyatula lwaki teyabyatudde mbuuza bubuuza nange kubanga abooluganda bwe tuba tugenda okwenenya ng'abakatoliki kereziya etugamba tweteekateeka tutya ekisooka ku kyeki okunoonya ki to have an examination of conscience. Did he really examine his conscience, this president of ours and his wife? Did they take time to examine their consciences? Tebasoma katekisimu abantu abo tubazzeeyo. Ekyokubiri kukola ki? Okwenenye okola ki? Okubibonerera. To repent of your sins before you confess nga tonaba kwatula sooka okole ki? Ate ekyokusatu yatula tottola teyatottodde. Ate ekyokuna oba tumuwe ekibonerezo ki? Ate alabisiza n'opposition ebaddewo. It's as if this is the first time we are having the opposition. Omusajja n'atuuka n'okudekeralinga nti Kawunda suuti nti nayo kyambalo ky'amagye. N'empale ya kaki kuba ffe tubadde nga mu primary ng'empale za kaki ze twambala muno kyambalo ky'amagye. N'engatta enzirugavu kati ne kale myufu ayagala kudikeralinga mu kala y'amagye. Kale myufu kakati n'olwekyo anti ebyo yabitutuusizzaako Bobi Wine si abadde taliiwo obadde olaba akanyamberega akaliwo wano ne basanga kati ne bo bakusanga okubye parade bakugamba nti oli ku kikolwa ky'amagye. The other day omu ku beesimbye bammemba bafe aba National Unity Platform Mudi Obole bamuwambye ne bamusiba ne bamaze ebbanga lyonna okumuwambaga kati bwe bawambye ab'eggulu boolidde abaana b'NUP bawambye eggulu many of them be bakidnappinze. Mudi Obole former aspiring member of parliament era yeesimbyewo ennaku ezo baamukwata ne bamuwamba bwe baamukomezaawo mu kooti baamugambye mbu bamuvunaana
kukola drills ezefaananyirizaako ez'amagye. Mudyobola omusoga mweno weidinde eyo bwe bamuwambye ne bamukombyawo bamamaliza ebbanga eyo nga bamukumbireyo mu basement gye bakumbira abantu bwe bamuleeze mu kkooti bamugambe tukuvunaana okukola drills ezifaanana ez'amagye. I don't know drills eziriwo ezifaanana ez'amagye. Kakati n'olwekyo wamulidde bojjuza makomera wabasumuludde. Ate ekibi nga maliriza ekibi kya Museveni kinene nnyo obugagga bw'eggwanga mu bukomeza. Mbadde maliriza kano mu dakika tewera kuba okwetonda kuno. Bw'omala okwetonda olina okukiraga practically nti ddala weetonze eri bannansi ne bakuliriza. Obugagga bw'eggwanga bwe mwegabidde mu buzizaawo ettaka ly'abantu lyonna lye mwegabidde mu bitundu ebyenjawulo bano Abaganda osobola okubateekamu specifically ku mawanga amalala ti naddala eri Abaganda wano kizibu nnyo okusanga Omuganda akusonyiwa Museveni. Kino kiwulire kizibu nnyo osanga Omuganda agenda okusonyiwa okutyako nga waliwo ekyenjawulo kyemukozeewo. Tugende ku nsonga ya DF. DF ekyate kibiina babadde bamemba tewaliiwo kipya naawe abadde bamemba tewaliiwo kipya tewaliiwo kipya ebyo by'omulaba bibaddewo weebiri era bijja kubaawo. Olidde sebo kati kipyaki which home is that gyoyogerako nti bano baakozeewo ekipya kati bo baakozeewo akantu kaabwe ke basakiramu kubanga kati politics afuuse waakusaka. Ono agenda wajje n'osala akutte ekibiina kitadde mu kikapu amugeesebo kwako seggwanga ye ya DP. Bona ne bosse bamala bali wali eri batunula omusajja agiza ono akutte kino ataddewo kali eri kakati gwe ngobeerawo oba excited nti Mpuuga yakoze ekibiina kikuyamba ki era kigenda kukola ki? Kubanga mwe mulowooza naddala ba regime apologists balina kye Museveni kabazanyira mbu Mpuuga we yataddeewo ekibiina mbu kigenda kufishinga from NUP. That's how Museveni apologists and NRM kakunis think. Nti tebajja kujjamu NRM naye bajja kujjamu NUP. But NUP has been there. Era ensonga lwa ekyawula NUP ku bibiina ebirala nti baddala. Owulira sebo baddala. Bwe bagaba baagala nkyukakyuka weeri oba otemula oba owamba oba okola otya effujjo lero bakugamba maaki ono oba otemula nga bateekawo balala b'owamba nga bateekawo balala. Kati nkugambye olunaku lwajjo waliwo abavubuka ba NUP abatalina musango we bawambye mu Northern Uganda. The other day President Robert Kyagulanyi yabadde ali era eyo mu North ne bajjako leediyo ne bagira. Kati ng'olaba ate bwe beereeta ennekololo bwe beefuula mbu baliko Mwoyo Mutukuvu ne zino endiga zaabwe zibakkiririzaamu. Wano waliwo omuntu ategeera asobola okuwuliriza ebigambo by'abaana abasajja nga babyogera nga bamookinga bannansi ng'obugagga bw'eggwanga bonna babututte bonna. Ennaku ezo ripooti ya Amerika yafulumye nti obugagga bwa Uganda 85% buli mu bantu ba lubatu ng'ate bonna bali related. But again, the question is fishing from ekibiina kyo? No, fishing what? What are you fishing? Kubanga ne bw'oba ogenze ku nnyanja bakubuuza what are you fishing? Are you fishing Mukene? Are you fishing in Puta? Are you fishing in Ngege? Are you fishing from? What is he fishing? No, let me count for you. What are you fishing? The big fish. You a fisherman, but what are you fishing? Himself about the big fish. Which big fish? Kubanga what is the what you call a big fish? To some other countries is not a big fish. Babwanika big fish. Oh, a big fish muchi. Oina mkwanu nkakembo. Big fish muchi. Oina Juliet Kakandi. Muchi. Because we are looking at politicians who have both local and national impact. Impact kyabo gye basobola okukoleramu n'ogamba nti bano bataddewo ekibiina ete twebaka kwaffe twali twabiraba dda ne tubyogerako. You dismissed us, you abused us, ne tubagamba nti bano balina ebyo bafuga biwanvu. Kati n'oli omusajja yatuyise ekimererezi kansubire nti yafuuse memba waabwe openire. Yafuuse memba waabwe kubanga ffe twali tubabuulira nti bano ekibateesa mu NUP
tebajje lwankyukakyuka oyo yakakyusa ebibiina bimeka oyo nkozi yakakyusa ebibiina bimeka anti nkugambe yakakyusa ebibiina bimeka era atandika okumbulira wazaakyusa buli kulonda nga kutuuse naye weruweru ogwo naye mukisa gw'osanga naye waafunira naye nganze ku bizibu ebiri b'Abannayuganda aba arts teacher bagenda kwekalakaasa abasirikale basula bubi abasawo basula bubi balabanga fuutu nga bamutega kamera omukolerako content tebamuyamba kitegeera abantu bangi nnyo balabanga fuutu ne bamukozesa n'obulango tulina n'abantu omwana oyo yafukamira ku stage nga mulwadde wa mutwe owulira n'asabira omuyimbi omu ng'ali lubuto lukulu n'amulagula n'amugamba ogenda kuzaala mwana mulenzi owulira n'amusabira n'amugamba asaba Mukama akusumulule n'amugamba bw'obanga ozadde wannyo maama w'ekitiibwa nga mulalu naye nga byayogera biva ku mutima gwe ng'olabira ddala aliko empewo emwogererako owulira n'amusabira essaala y'omulalu nenga eri kind akitegeera essaala y'omulalu nenga eri kind n'amugamba nsaba Mukama akusumulule n'amugamba ebirungi byonna ogenda kuzaala bulungi ogenda kuzaala mwana mulenzi bw'omala omuzaala yagala nnyo maama wo owulira oyo Matako teyasobola wadde okuwa fuutu wasula naye ng'alina ssente empya n'enkadde owulira nga influencer owulira wadde okuliidingayo a charity event of mental health awareness Matako oluvaawo nze nga muŋŋamba mumbeere wololo w'abaserebu I cannot okitegeera ekintu ekyo wadde omugulirayo paadi owulira wadde omugulirayo paadi nakuba n'akayimba shiba nkwetaaga shiba olina mu bulalu bwe kugambye abuze ettuuke mu bulamu bwe mu bulalu ng'olaba nze no nalinga mmanyi akola content owulira omwana najja nakugamba natambuza ebigere okuva ekawungu ekyamuliibwa nenzija abasajja nga bannebakako owulira nenzija abasajja nga bannebakako ne bannebakako bali basikaali bankola bwe bati did you even say maybe this girl can attend counseling oluvaawo I'm a fucking feminist kumanyo okitegeera ekintu ekyembadde ngenda okwogera mbwamu feminist women is rights bino wetubyogerako temwa oluvaawo ngojja ngogamba era nagenda okuyimbira omugagga omu nasanga mu parking and he touched me badly and I said don't touch me bananga agakazaago ga evil kakati mami gulo omukazi I won't say omukazi omunaku omukazi eyeeyiya owulira yalonda omulalu and we want to give an opinion okay everything else aside at least yayamba fuutu nalabanga abantu abakubisa fuutu akalango akafaniki ebitanda n'entebe fuutu ng'asula ku street mu mwala nali manyi just abikola content nali nga bamunoonyako content waliwo abantu bennalaba nga bakubisa fuutu akalango k'ekitanda nanyiiga ng'asula mu mwala kunanga bannayuganda ba evil Ugandans are evil people oluvaawo omwana owabuwala fuutu musajja mulenzi wamukolera ki omwana najja nakugamba basikaali bawali banneebaseeko mwe bamatako muli awo that was rape and taking advantage of a person that is mentally unstable okitegeera mumanyi newe bali n'abagamba bali basikaali bawali banneebakako you're not sure oba bamufunisa olubuto you're not sure oba bamusiiga kandida you're not sure but that was rape muli awo mutusinikira ebinnyo nze mwantama mbu feminist mama gulo ebibi bya mama gulo byonna ebimuliko
tubimusonyiye tetujja biraba tetujja biraba ayina forces nyingi tetujja biraba yatambulira fuutu gwatazaala owulira bamutwala mu ssabo ne bamuwonya owulira nga bazadde ba fuutu ne famire n'ekika kyonna kyonna abamuloga n'abannayuganda bonna abamulaba mwamuwemukira ne mumweyambulira ne mugaana omuyamba mumuleke emukozesa bulango nnyini mamigula mumuveeko okay mugende mumuguleko n'ebizigo tusiimeeko mugende mumuguleko ebizigo mmwe bawambwa abannayuganda tusiimeeko gwe fuutu w'omulaba takusanyusa kati alabika bulungi takusanyusa bannaye ngambye that woman had not protected fuutu today omanyi embuto fuutu kati abaana beyandibadde azadde okitegeera ekintu ekyo olowooza abeebakanga ku King Shiba bavanga wabeebo by the way gula mumuveeko omanyi kyekitegeeza okusula n'omwana oyo omwana yalinga akaabanga alagira ddala mbu nno bamuloga oyo omwana nga naye mwenyini abyogera ne mama wa fuutu naye ne tumulaba naye nga bamuloga. Do you know what it means? Okutambulira omuntu gw'otalinaako Luganda n'obutambulira as in actually okutambulira omuntu mu ssabo according to Ugandan laws and traditions obeera mulogo obeera musamize. Do you know what? Era yagambye Mamigulo yagambye omulogo Mamigulo mumuveeko. Mamigulo yagambye family ya mukyawa nga bagamba Mamigulo mumuveeko mukasalemu. Mamigulo ba mama ni mumuveeko era mugende mumuwagire kubanga sente ze mumuwagira mwe abagala abalemu okuyamba fuutu. That money mumuwagira mwagenda okujja ekikumi akipingire fuutu ku mutindo. Yes. Uganda government as a whole, it failed to curb down, to contain mentally unstable people. Basi bakungudo abasajja nga babebakako nga abasiga sirimu bafa enjala bafa accident babakolerako ebyawongo. Just one tiny woman Zambi. Just one tiny woman rescued a destitute, a mentally unstable person. One tiny woman. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa abalina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombereddwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.